omanyi kyamera ddala akasajja ku mutima. Naye ng'akakadde yali akakoledde ki? Banange kimutta. Afaziira banange muje baleko share this video. Ebigambo bintu bikulu nnyo. Share this video. Mbatangazeemuko ku nsonga zino. Be kiri kya kino kyekyagundi extra. Akagundiko kaliridda wako mukutu. Kali kumpi awo. Banange mujebale ko banange muli mutya. Baby nka connectinga kontya. Nino okujjako Facebook ate nteeko Bluetooth. Yes. Biba biganye. Next time. Bluetooth. Ivan badanze sikirabanga nako banange. Thank you. Baby onsikiriza. Duno terulinda. Chikaganye. Naye tekasobola connectinga kuno nino kagira. Tukaleke. Live ebejja vaako. Tukalinkalese. Banange mujebali kuba ne bannayuganda mukomye fitina. Omuwala Resigini kyagwajjeku Osma oyo yerani Re Superstar no namuyita Resigini kyanti betuma amanya agataliyo Banange mwegendereze bannayuganda ate obwavu bubi. Nzize kuno ku live. Live eno teliimu future banange. Engalo zange teziri mu future. Abantu be Uganda banaye mwagala kola kyempaka za bikuunyako. Omuntu empalana ekutwala ne ku business y'omuntu kyekyachi. Kyekyachi bannange no Facebook siri mu future. Ebizigo bye nesigidde emyaka 9. Banaye nno ngenda banyumiza ku ekyo kilesi. Banaye mwe ba blogger mutujjeko amaziga mweze mbabulidde. Nzate nzize ne ku live nga simanyi na kumanya kubanga lubadde lungi kyesabisaba. Ndi mukutabula kizigo. Ogwana gumpeereza ebintu. Banange wano ndi ku live, temuli future ya Facebook, temuli future ya Snapchat, engalo zange zifaanana bwesi. Banange mfaanana bwenti bannayuganda. Mfaanana bwenti bannange. Fitina y'omuntu emutwala etya ku Google mbwayagala kwonoona business y'omuntu mbwe ebizigo byamucha oyo mwala gwagamba lwaki tamulaze DHL transaction gye namusindikira ne payment gye yakola just yokwogera obwogezi. Banaye bannayuganda mwagala ki? Banange muno temuli banange ndi mweru mumaji gye nava banaye muyitewo ku Facebook ya mulaye ebifaananyi biri. Ekyo kirwe kyagenda ne kinfunira akagigi buno bugigi buno bwe mutegeera. Munange nga kinkubira essimu nga kiŋŋamba munange ndinawo abantu abagala babeerera mu video. Sima kayimba kali awo kapya n'omuyimbi bamuyita Aninowuni. Nga ngamba Aninowuni nga mugamba mumpa sente mmeka ngamba gamba nti mumpe eki. Nga mungamba ku zombi akoze eki ante munampa bujulizi nze sagala kuvumira muntu bwere litaka gwa akoze eki. Sima naye ayogedde ku kizigo kyangu fotunda amatooke. Munange Resigini kya oyo Re Superstar nti mumixinga nnyo. Oyo Re Superstar nga musisinkana. Akagigi akafunye nti waliwo ono simanya producer Darlington yali agenda okwata ka video. Ezo oluyimba lwa video. Nga bampa miliyoni 3 renga ngamba nti munange mpaako miliyoni emu.
nga mugamba babiwe miliyoni emu ogikoledde ki okitegera oyo omuyimbi bamuyita unknown njagala omuntu ajje ku Facebook live bulungi zizina engalo tosobola kumala gajjayo bifaananyi bya Google ng'ogenda kumatiza bannayuganda bannange n'omuntu akwata mu bizinesi aba alina kyayagala mugenzi okulaba mbayitako sipiidi ya yiriyiri sibitegeera mbadde ndi awo boom mbuba kwonoonedde ate mwatu kinkubidde mbu nkumaze omaze eki mukwano nga nekkomera teryansobola gwe mukwano lwe superstar nze siri buloga nze tondabangako mu state house mbu ngenzeyo okusabiriza n'enkomera waawo obwavu kintu kibi muganda wange kola obwavu kintu kibikola va mu kulimbalimba abantu ogenze ku Google n'otypinga kisitole kyo lwaki tobabuulidde the reason behind it eno Facebook abantu balabako empaka za bbi kuwunyako wano fyuta kijje ndimu engalo ziizo fyuta kijje nyambadde wano this is me this is bad black abantu muleke okubabuzaabuza kati olowoozezza mbu you're going to destroy my product mbu bad black yatunze ebizigo ebyokya era kasitoma gwe nguze ebyokya nga nze emyaka 9 gye mbyesiigidde tebinjokya bebi ngambirako awo basirise omwana hani myaka 9 gye nesiigidde ebizigo nga tebinjokyangako bannange bannayuganda tulekeraawo obutaagaliza tulekeraawo okunya mu bizinesi z'abantu gwerwe munnange obanga kitaawo nennyoko bakuzaala ku lunaku lwakusabiriza sabiriza ate olina ekisiraani n'owagende wamuzeeyi twajeewadde miliyoni 2 omera otya akasajja ku mutima n'otandika okukola ku bizinesi ya muno olwolabye etaawo sente ave ku simu yange bebi akakadde saaka kuwa neesonyiwa saaka kuwa kubanga kagigi nali neemodde mu video egenda kufuluma okitegedde ssebo wateesa na Darlington producer Darlington akuwe ssente nze mwampitanga video vixer okitegera mwampitanga video vixer nenkola omulimu gwange so mulekerawo kwonoona bizinesi z'abantu be oyo vise mulabire wali agira aguminkirizaako temwonoona bizinesi z'abantu na fitiniza mweno Facebook ni mu filter mwaini filter is my knuckle black am I in filter mwagala ki wandingambye kale munnange black okoze business abasama bali mukuwa sente mpabwa boda nkole delivery omukazi angambye sente azimuwadde bebi azimuwadde omukazi angambye omukazi agamba ki amumye transport aziteeke ku simu ku ya Airtel banaye kajambo muganda wange lumbuye nkwagala nnyo muganda wange banaye mbadde mukimanyi by the way nti lumbuye muyinako oluganda tweddira omuziro gwe gumu munaye mbadde nkyaliko oyo re superstar mugenda kati akoze kisitore bebi mpeyo ennamba gyakubiddeko nankubira ku namba esembyayo 90 nti nkumezze ekigwo ki kyomezze mu butuufu kigwo ki kyomezze yine ennamba gyankubiddeko n'atandika okwogera ebitakwatagana biki bannange okitegera nze nali nakowa ne stress nze siri buloga nze sikola bwa buloga ate nze siteeyeeya matako g'abantu nti ngenda kwomberera ndi mukyala muyiiya nzisaawo n'enjiiya mukwano omukisa gwange tegusobola kubeera gugo abatunda ebizigo bangi naye siina gwe nnyingirira okitegeera kati bingi simanya ndabye oba ampeereza actually yabimpeereza sibadde na budde bumukeberako bingi asinia to drop out kikwataganawo n'otabula ebizigo nze nga ndi mweru bannayuganda empaka za bbi kuwunyako ebizigo byentunda byenkozesa okitegeera ebizigo byentunda byenkozesa
ebizigo byentune kuza banaye temuteekamu zombi kwa zombi yanneesonyiwa so mwabayina entalo zammwe ne litakagwa mugende muzimalirize. If you have a problem with litakagwa, please kindly go to his inbox mubimalirize. Sikyabalwanirako ntalo nammwe nabako wambwa mmwe. Okitegedde. So anyone ali wanongo utalo ne litakagwa mugende mulumalirize olwange nalumaliriza. I moved on, she moved on. Kati honorary superstar. Yeah, by the way, I'll advise you, my brother, go and be a gay. Genda bakuzina amatako. Sente zijja za bwerere na America bawo obuyambi. Anti yagala kola genda bakuzina amatako mukwano. Ove business z'abantu abeekolera. Tosobola twala mukisa gwange ngo jambo ogenda gwono nambu simanya. Bad Black yatunze ebizigo ebifaananyi bya Google tebikola. Google doesn't work. Google doesn't work and doesn't bring any effect on someone's product. Unless you say, oh, what they were abantu ekifaananyi nga they owed my products. Okitegeera. People, let that bitch or slut owed my product. Baby, product. Let her owed my product. Agambe Bad Black, you sold me, I'm from Canada. Canada wa? Mwegase n'aba fitina njagala oleeta obujulizi bintu si byakwogera. Akikwata omukuba ekifaananyi agambe banange Bad Black ebizigo binjokyeza. Banaye muve mu kunyampira mu business z'abantu mmwe mazimwe. Okitegedde. Imagine omusajja. My love kwako. You are lightening. Kubanga tubaddemu toning. Eyo toning dada. No twali tulina giteeka mu toning. Eyebadde mu mukataasa. Jonathan yabimpadde nga mugambye atuwe toning empties. No, toning labels mwezili twaziteekako naye ebizigo bya toning birina kuba mu toning gundi eno ye lightening. Kitegeera. Mwate mwabanesi bakombwe injection banaye guwa gisasulire empiso gye munnumiriza mbu nagyekuba. Mwe bana Uganda muli basiru nnyo mwale mu okumanya nti ebintu bye twagala muwulire bye tubawa. We give you what we want to feed you. Ne musomboze emitwe emikalu. Nkugambye seekubisa mpiso. Empiso guwa gisasula. Guwangulira tiketi egyekubisa. Bw'oba gimanyi mbu nagyekubisa lwaki togyekubisa. Nkugambye mbu munnange kizigo kyanjerusa. Kizigo ekyanjerusa kinjagalo sharinga nawe. Ate gwo ngamba mpiso. Really obeera otegeera. Bunyu visa agenda kuntawanya munkubire ko mugambe sentence receivinze. Nkugambye nesiiga kizigo. Ate gwo ngamba mbu nekuba mpiso mulina amagezi. Dewa yineeteredde. Kati mwabaji nsasulira itsoke sigenda kayana nammwe. Kitegeera. Bansi bandi muddugavu navayo ndi bwene mpiso naje kubisiza mukomereru zira muli balalu. I went to New Zealand, I got an injection. Use your common sense. I was in jail. Aboba ugana bubu. I was in jail, so did I get the injection of bleaching in jail? Bajinkubira ruziro msawo yajja na mpangisa special ave bweru najja na ajinkuba muli basiru. Bane mulekerawo okumanyira abantu. Muri basiru bane esiri kulitandika oyo simanyi kye kiresigini kire superstar kitaddeyo gundi postimbu kyagala okusuula products zange. Bane Uganda muddengulu. If I tell you mbu siri kumpiso gwe n'olumiriza mbu ndi kumpiso owange wagisasula. Wagisasula empiso yanjerusa. Okitegera kati oli ataddeyo posti ankubira nti mpa sente njijjeyo gwe superstar ankuwa sente zaki. Zaki? Really? Money for what? Kino mpaka za bikuunya ko kuno ndi ku Facebook siri ku Snapchat mwandigambye mbuchi Bad Black banaye muve ku bantu. Muve ku bantu. Bana Uganda muigo kwagaliza. If you see your fellow Ugandan prospering, banange just pray to God ekisidani na wakijeko makaga mmwe. Bola banga mna Uganda munnagezaako kuyita waakole ebibye ebimukwata. Actually mwabamu mwagala okutusula temumayine gye twakulira. Kati ng'ekyo kire superstar sikiroga ebinanansi ku manege ekyo kimatako. Nga lwaki sikiroga ekinanansi ne kigenda nga kireebeeta amabeti bagayita Panama.
ne kimera empanama kubanga already kinene kimpi kibi kiwunya olusu tekimanyi na deodorant mbubuloga nze nabagamba ababloga bamuno okujja okutwegirawo muleke nga mutegedde temumanyira abantu kitegeera bw'obeera nga onnumiriza obeera onnumirizaako ki mbusimanya yasindika ebizigo Canada ebitannamala na weeks 2 ku screen byebyakwokeza witchcraft iziriyo ebizigo byesinatundira na mwezi mama nga kiba kya nakuteereddemu asidi wa motoka nakuteereddemu ki ogenze ku Google obaluse mbusimanya wakiweereze Canada mukwano receipt ziriwa oba aba Canada sirina kwembaweereza kubanga DHL obeera ne receipt yandikuwadde receipt naddira nakwata product yange n'agiraga nti munnange ekizigo kinjufuza naye ebigambo mubiveeko bannayuganda muyiga okwagaliza omuntu kyovola baffe tufuna ssente ne zigwawo ne tuddayo mu bwavu naye Katonda n'atujjukira akebera emitima muyiga okwagaliza nze siri mwana wa nnyoko gw'otambulira mu matako ate sikuterekayo kubanga oli mubi n'obwa smart wire bwakulema oli mubi wano juzi wanfunira ekikazi kiri eyo South Africa kyakuwa sente okihyping okiwa erinnya era gwe resignature zo neesibaako nno mwattu ozo ntambulira nnyo my anas my dear akabina kange okatakudde ekimala nojja noŋŋamba ekikazi kyagala feemu mutandike okwevuma nenkugamba yiyi kimpa sente mmeka omugagga guwaŋŋamba nga taweza wadde n'akakadde nga tasobola kampa neŋŋamba yiyi ndi mukutabula bizigo bwe buli obuveera bwe mulaba nteekamu kasasiro neŋŋamba yiyi omugagga gwe ngenda okukolera erinnya atava kuwadde n'ekikumi kyekyaki ng'oli redde nze okgenda oba ekikazi anti ebyo ebikazi ebikadde nabyo bizunga nnyo tebisobola nakusetolinzaako obugundi bwabwe kikazi kijja okunkubira simanya kyeyita simanya bosi madamu simanya biki amanya gwe wa muntu gateeyita nakweyita neŋŋamba oke ako kagigi ne kagaana mbeerya ndi awo ng'onsungiddeko ku bya Evelyn Lagu mbu munnange kuŋŋaanya ssente za Evelyn Lagu naye Evelyn Lagu alina okuwa woofunira olwanno olwo kyantambulirako okitegeera awo okyakola ki okyantambulirako neŋŋamba oke Evelyn Lagu mulwadde nenzijja wano nenkola ki we najja wano Evelyn Lagu ne mukolera akalango nentambula neŋŋenda mba ndi awo ng'ojja ozunga ne baproducer mbumbeere video vixer naye kugamba nze bukyambaawo sibeerangako video vixer n'ebintu ebyo by'okwemola sibikola ki sibimanyi noŋŋamba mbusimanya ate gwe ezo miliyoni 3 sente nyingi because olina amaalo miliyoni 3 olabangwa obuwumbi munaye nenkolwa video vixer oyagala nkwe miliyoni ng'okoze yaki miliyoni enamba resigni kyekumpalanya wali oyagala yaki kati wadde oyagala nti nkugambe thank you ng'otaddeyo yo posti nti nkwegayirire hallo re superstar jjayo posti munnange nkuweeko zino mukwano nze tosobola kunfunamu sente ezaffe tuzikola kikomando za kikomando mukwano yigokola yigokola mukwano work hard for success work hard you prosper togenda kubanga olinnya ku matako g'abantu koyagala okuyitira you get me oha bwemba ntunda nako remove ntunda obujjako nako zizi n'engalo zange wano waliwo fyuta oba kummwe mwenna abandaba temwala bifaananyi byange before mwabiraba banaye muve ku bantu totandika kunneesibako nnyo nga mmanyi temumanyi byembawa bye mukkiriza mwe mwali mwagala nesebbeeyi mbu neesiiga kizigo nabawo ekyo kye mwali mwagala okuwira kubanga mulina mentality bannayuganda just wasting time mulina mentality mbu oba ekizigo tekisobola kwerusa muntu nkugambye neesiiga kizigo ate guŋŋamba mpiso mbadde ŋŋamba navayo mukomera nga ndi mweru nagiye kubisiza mukomera oba Rwanda gye nali Interpol gye yankomeza okubanga nali ku Interpol wanted nga mbeera wali ekigali waliyo empiso
kambabuuze Rwanda wali empisa ezeerusa kubanga gye nnali nenvaayo ne bankomyawo ne ngenda mukomera bazinkubira mukomera bannange mulekerawo okulippira abantu bannayuganda ng'ovudde eri mbw'olwokuba olina kafolowo emitwalo 2 mbw'oyagala okwonoona kaliya y'omuntu because in the name of blogger you're blogging who you're blogging? Go and blog your daddy's anus, motherfucker. If you have nothing to blog on, go and blog on your families. Musilamu muno muri Kampala muri bakireresi novo komba akabina kabalamu nodda mukamze nodda mukam minister ngokomba bukombi mazi but you cannot work. You cannot work. Gwero superstar, can't you work re superstar? So the only thing you have ogenda gena ngolipira matako g'abantu. Atoge ya oborina chikazi. Mba mangwao nze munange twagenda mu state house ne batuwa sente nze ne ashibaga kato era ashibaga kato twayawukana kubanga yanziba sente. Kogwe konsiga amasa. Oli ku kazigo mbebyo obuzigo bwosoko buleto ano tulage ku bantu waliwo gamba nti banange embeera bulaya temunda banene ku live nzijjako ku live kwendi muve kwa abantu ababuzaabuza bebi nakannako nakatadde muli muve ku bantu ababuzaabuza yeno eno lightening eno ekisitula mukwano omunyogo leguba gwagana okweruka kizigo kyesa tulina ka face cream ndabika temwanditegedde mbwanattu temwanditegedde dadi wange akantu temwanditegedde re superstars tusobola kumalako nange olaba ogeya bali bogenda okubanja nawo mu state house kano ke kannako bakyala munnange ebyembi bisekerwa bane kanuka cream ke kannako olina obugalo obwakona obusinziro bwagana okumyuka akakongovule kakona mukyala jangu ku products zino bakasoma banga balungi tu deliveryinga DHL sibigambo empalana empalana tebula nembizigo mu nnumbi eyo bizigo mu nnumbi eyo so musajja mbadde nkusaba you get a ticket, pick your passport, get a ticket, fly to Bangkok. You know Bangkok? Go to Thailand, talk with a doctor. You need money, you need like 10 USDs. Talk to the doctor. Tell the doctor to remove the dick on you and give you a pussy. Kubanga omusajja abana olugambo n'okusala ebigambo n'okuwayiriza asaana kasolo genda kale ebiballs byo babyawulemu. Let the doctor separate the balls to make it to look like pussy ray. Respasta tolina wa mugaso nnyo gyendi. Njagadde kumalamu kajanja. Eno business yange gy'otambuliramu. Okitegeera? Business yange gy'otambuliramu. So mukwana kasita ntunda ebizigo bino mwezi mulambo ogwokubiri ngenda kugwira ticket yogende bakwabuluzemu balls so you can afford to get a pussy okole ebyabakazi bye bakola. Ukitegera Bangkok is not very far. I went there and I did nose surgery. So you can do balls surgery. Kitegera. Empalana eri buli wamu nembizigo mu nnumbi eyo. Nze atali muyimbi, atali mbu nina office. Resigini kyatojja kumalako nange. You cannot. Witchcraft is real. Can you see me? You can handle me, my dear. Do you know me? Do you know me? Huh? Great superstar, do you know me? Will you try to squeeze my ass? You will test how it tastes. You will test it, you will feel it. Nako remover. Abasama nderi valinge Saudi Arabia. Snapchat yange bajita bad black Uganda. Kaso genda yo.
nderivalinga essuudi worldwide. Kano mukwano tolabikanga animal print kano kakola. Nange kizigo nakizemu nagenda okudda nga ninga mu America. Face cream. This open your pores. Bino ebizigo tebiriko setaaga kusoma kwange nali ne rusasa agenda ku university. Kyo kyasoma kisiiba kisabiriza abantu. Gwobadde olowooza mbu you can scam me bwonkoleko posting kuwe sente. Witchcraft is real. Witchcraft is real. Nkubulooka nze buli wamu nojja ne ku snap chat. Mbontaginga mukwano. Awo badde onoonya ka attention ya katonotono. Mugende mumanyire bali aba NRM be mwamanyire okumanya nze siri mu ebyo. Kitegeera. Gwe omuddugavu omanya otya ekizigo ekyeruse ebifaananyi bya Google nkulabula obbizaayo. Those Google pictures byokoze unless you post a DHLD posting erika amanya g'omuntu ate oyo omuwala gw'otaddeyo wa Google akwate product bwat. Oze ku Facebook yange ku profile picture ya Facebook n'ogikwankulayo n'oteeka eri. Lady boy obadde oyagala ki? Obadde oyagala ki? Baby, kali katoning cream. Nga wetumalirize empalana. Byonna. Kale. My dear followers, this is Bad Black Uganda, and I want to invite you to buy my lightening cream. It's like this. So anyone you find in a fake account in the name of blogging about fake, that my cream affected them, let them take a picture like this. Anange mwabaga mbwe bizigo mnange byatandisa obocha nga tebinda mala mwezi taking akafaananyi bwoti. Ondage fitina mbi. Bannange obujja kintu kibi nnyo. Fitina mbi. Kunywa generation to generation. Fitina mbi. So you meaning people really they still existing to get time and write fake news? Nakola bwat? Nawandika furuskapu nga munana ngali ku muntu omulwa akakadde kamuke nakuma mwami. Mbuza gwe lady boy mafeekete gwe le superstar. Lwaki tebayita gwe mu video vixen ne weemoola? Mukwano obo yagala okukola ebintu ebikolebwa omukazi genda bakwawulemu balls. Lulu number 1. Let them separate your balls. You become a lady boy. Uganda yonna ekitegeere mbu kati oli mukyala. Mbu simanye ebizigo byanjokyeza. Byesi natundira na mwezi. Byenesigidde emyaka 9. Nganze tebinjokya. Omukolesa omukazi ekisipi kyamukuba ddala dda sirimu naggwayo. Omukazi sirimu yamuluma ekisipi yamukuba ekyo kisipi. Mbu bizigo byanjokya. Re superstar oli mudongo je bakuzaala mu kyalo ki? I can't figure it where you're coming from really. Where do you come from, you motherfucker? Who can't take a difference between burning cream and kisipi? Gwanya tasobola kwawula kisipi. Ngenda giteekako. Who are you gwa tasobola kwawula kisipi ku kizigo gwe kyokyezza? Kati buli kisipi gwe kinakubanga omuleeta. Odide girlfriend wo kisipi amukubye yenna omukubyeko na after tegerekeka. Those are RV's effect. Yenna ye rush. It's RV's. Obe na RV's zibamu color pink, red, green. RV's zimwokyezza. Akubye kisipi ebipapi bimukubye ku mugongo. Kogwe kanfuna kino ekifaananyi. You're very stupid idiot. A big fool.
tosobola kundeetera mukazi wa kisipi n'otandika okuntulako mbu simanya bad black yagutunza ebizigo. Where is the proof? Wefudde obadde wefudde nga zino TV za Uganda tezimala kufuna bujulizi nga bebe nakabiguza tebibookya. Really? That kind of jealousy still exists in Uganda? Did that kind of jealousy still exist in Uganda? That envy? You more than evil. So gwe ogenza olaba nondetera mukazi w'ekisipi gwe kyakuba n'oposting. Ekyo kisipi kye kyamwokya naawe si bizigo byange. The rush she has, it's RV's effect. Aina ne sente zibigula. Do you know how much it takes to buy my cream? Basama bembiguza. Kisipi. Todamu, this must be your last warning. Never put your kisipi on my cream. Never in your life. This is a cream. Yandibadde akwata ekizigo n'akyeteeka wano n'agamba kino ekizigo kya bad black kye kino. Not Fagalanda. Mbu you just come and talk. Siri toyi mbonyako buni mukwano n'ogenda. Olwo nno nzikakkanye ntandise okudda mu mbeera n'amaaso ganaayeruka. Ewe bonna obujja bwaki? You can't see someone prospering? Ndi nnyoko. Gwatayagala prospering ndi nnyoko. Oba ndi mwana wa kitaawo mbu tuli ba kika kye kimu. Mukwano re superstar, next time do research. A very good research. Those fake things you're creating. Yokugamba abantu mbusimanya ebizigo byanjiteza nno mukwano. Mbadde nkusaba nga nziramu kigamba toddamu kuleeta bakazi baakubwa bisipi nti beesiga bizigo byange. Best natandira week. Kisipi omukazi ye yamukuba. Alikuwa la vizi. Amira septrini. Aina kabootongo. Aina kandida. Lwaki fesi teefuukuuke nefaanana bwetyo. Olabye ebizigo ebyokya nga kisipi. Ne byokya mu mugongo. Kisipi yakuba mu mugongo kubanga abeera ye turning around. Banange muve ku bantu. My customers, I'll continue encouraging you. I'll continue encouraging you, my dear customers. Do you need breaching? Come to mommy. I'll breach you. I'll breach even your ass. When ngenda ku breaching embala kasozo nazeruke. You need toning, oyagala kutangala akazigo mukwano nkalina akatoning. Nina akanako remover. Nze twali kinsanyusanga mukazi yali muddugavu butaba na black nako oziraba. Kyekyo kekisinga oku kyekya motivating akala okutunda ku kizigo. N'ekitabula. So yagala kasabuni, oyina pimples, nina aka pimples. Tunyirire. Tunyirire. Abamu munoonya kati muli kuno munoonya attention. Isima nabagambye munere na mu blocking zedda. I'm blocking her. I block. I'll block you. This is your data. I have not called you to watch me. So before I say bye, mbadde wano nga nditabye enkola. Nenzija mbabulira ebitakoze ebigwa tebiraganye bagayita batya. Oma abanyabo. Ati mundaba ndina waka. Mbadde nina byekyankola byendimu to finish. I was finishing something. Nenzija nsooke muwe ku kasamoni. Muve ku bantu. Gwe oba mukachitawo yakunaabirako ekisiraani mukwano n'okiyonka re superstar. Nze neesonyiwa mukwano. And anyone, I'm not in competition with anyone. Siri mu competition na muntu yenna. Nkola byange naye kola bibyo. Bw'obanga otabula ekizigo kyo nga walowoozezza okuwa re superstar yono n'ekizigo kyange mukwano kola byo. Njagala obbajjukiza nti emikisa tegyenkana. Buli mbwa erina olunaku lwayo. You cannot snatch my blessings. You're not me. I'm special. I'm alone in the world. So, to make things clear, that my client or your room kazi gwa posting ide, kisipi ya mukuba. Gwatamanyi nako yagenze ku Google
najjayo omukazi kisipi gwe yakuba ali kwala vizi n'apostinga. I think even one of his friends. So my dear customers, come to mommy. Mommy will mix for you a good cream. Etakubaninga because for us we have breached. Tweyerusiza emyaka mwenda twakowa n'ebizigo kati obalaba tulaba tutangala butangazi. Tweyerusa ne tuyubuka ne tudda ne tuyubuka. Olusi tuddayo ne mu kala zaffe. Wetwagala wetukyamukira. So ndina capacity yokumyusa ate namwe badadi abagala okwemyusa nga gwe waddugala mukwano ng'oyagala okutangalijja munnange toti angenda tekako ennamba yange mu bitiibwa ebingi jangu oguleka cream. Nze ky'oŋŋamba kyenkutabulira bw'oŋŋamba mbu njagala kubeera nga Namagoya nkutabulira ka Namagoya kubanga yonna naliyo. So actually bagenda okunzija e Rwanda nga ninga Michael Jackson ninakozesa bizigo gwa neesibako nti mpiso wagisasula. Boba tokkiriza kye nkugamba, did you funded any shillings? So butabatwala wala mbadde nzize ku ka emergency munansonyiwa bawuganira byonna bannange mbaagala nnyo mujje bale bigenda bitya era nga ntuukiza okusasira kwange mu maka ga Bishop. Mukama akummoze mirembe alhamdulillah tufiiriddwa nnyo abantu abamanyi mu ggwanga. Chovola by mind my own business tebinkwatako naye RIP. So munansonyiwa mbadde nzize liitiriiti kale nga sisobola after talking to you people and viewing your comments. Now I'm motivated, I'm superlated, I'm contagious, I'm so happy, and I want to let you know Bad Black has a product ebeera bweti tokkiriza mu empalana n'empalaniraako byasazaakayo. Kino kizigo kyekibreachinga. So mbaagala nnyo bannange era bw'oba oli eyo I delivered ekyero jangu nga olina ky'oyagala ogule ku muntu gw'omanyi. Zino empalana za Facebook ez'aba local ganga ba idol and disorderly abali kuno just abawungeta obwongesi ebigambo tebigula mata ennugu ne fitina. So come to mommy, you breach your hands, you breach your balls, you breach your pussy, you breach your knuckles, you breach your ears. Nze buli katuli konna akasansobola okwerusa. So I want to motivate you and I want to continue. Njagala to continue, post baby to empower ya. I want to continue empowering you that my cream is the cream I use. My cream is the cream I used when I used to be dark-skinned. And my cream is very soon getting verified. So to all of you, I applied action, my cream is getting verified very, very soon. So, my dear customers, my dear upload customers, I want to warn you about jealousies on Facebook. People here are so jealous. So don't be emotionally drive. Ate temukola mpalanirako. Mbugundi takwagala ate naye mbuto ina kunjagala mukwano customer. Ate gwe customer munange nze tomumanyi sikulanga kobeera mpalanira ki? Oh, mujje wa mami, come to mommy, we bleach every corner. All right? So that was a jealousy comment where I failed to pay 1 million. And 1 million I worked for it. So I didn't pay Ray Superstar. He got for me a gig. Again, Ray Superstar got for me a gig of 3 million to be a video vixen. In the song is what? Singer, baby, what is the name of song? It's a new song actually. It's a new artist called Unknown. So that's how I met Ray Superstar for the second time. The first time I met Ray Superstar at Balamo's place. When I met Ray Superstar, I was so surprised. It's a shotgun, shutter bundle.
Me superstar is very short. Era banaite mubereho ne mutandiko mutya. Kapiginyi kati 2 inch. Re superstar mukonjo mumpi alina akabuto ebuka. Ainebiuka. He needs the deworming. So after vandalizing for Evelyn Lagu, we gone Re superstar. He needs a deworming. Kasajja kampi kali kali. Ate omusajja omumpi mubumanyi bwangu by the way. Anange omusajja obumpi it's another problem. Bananga akasajja mnayi kashata wale. So don't be there and you think Re superstar is a big tall man. No. It's just bangalinga these bakonjozi. Alinga bana abakonjo. So kasajja kampi kazimba olubuta okayina kwashako. So Re superstar yarwala kwashako. Kasajja kampi tegategereke kakasala obukati. Kayina buno obukati bwaba police boss boy babayita batya. Honey, help me. One don't know me how they call those Bashamba boy. So that's how Re superstar, if I can start describing him, he's short, big stomach, with the Shamba boy hairstyle, with a big foot. I need to get a Jebisirani. I think I'm going to get no color vixen. Is a shut up bando. So when I'm going banga posting the shinto and you think, whoa, this is a Re superstar, it's killing me. No, it's behind Facebook cameras. So I'll continue encouraging you, dear my customers in China ko battery. So munange temubera nga mutyambu Re superstar. No, kasajja kampi. Very short pumpkin. Very short and figureless. Aina kabuto taina kabina. Yetaga deworming. So after here, mbade nkubiriza Facebook family. Tufuneko page. So we start fundraising for Shatawale. Shata bando yo shoti gani yo Re superstar. Fundraising deworming kubanga yetaga kakadde kamuke kaleso obuzibu ku kizigo. That is it, not so darling. So it was 1 million. So I'll be scattering. I'm going. And dear my customers, come to mommy. Come to mommy. Come to who? Come to mommy with bleach. Men, come to mommy for manpower. Come to mommy for pink lips. Come to mommy everything. You know? I'll be here waiting for you. Bino byangudeko bugwi. Era mbagala nnyo. Musule bulungi. Mwera banga sinnagenda. Share this video. So abantu bakasitoma bange mumanye mbu jealousy is real. Mbu abantu balina ennugu gye bali abantu b'ennugu. So jealousy really exists. Jealousy exists. So before coming to buy my cream, just nina enemies besaita ate besisuubira. Kitegeera. Ate when you come to buy my cream, trust the process ojjukire gye nava. Not on word. Temugamba saba gambye no bunulo bunumye temugamba saba gambye. So when you come to buy my cream, just know I have enemies. I have unknown enemies. I have invisible enemies. I have jealousies. I have everyone. So please come to mommy and buy the cream. Don't believe in those shotguns. Nemi gugu jija kuja. So nsigadde nga yenze namuyimbwa owamwe omubwat. Era mbagala nnyo bannange ekiro ekirungi bakasitoma bange abaagalwa mwe bali kumpagira bannange mwene bakasitoma bange ab'eUK ab'omu America Canada nasitwasindikayo ya no we've never sent actually in Canada. Bakasitoma bange ab'e Saudi Arabia mukola nnyo baganange mu biyumba ebizigo mbituusa era munyambe buli afuna ekizigo apostingako munange ku receipting amaze ofuna ekizigo kikola ate bw'omala okigula mpeereza ka message nkubuyire engeri yokikozesa bannange nno mbagala nnyo munsonyiwe okujja ku live nga mbadde seetegese kibadde tekirinda kale musule bulungi mbagala nnyo yenze mama kizigo. You don't be scammed. Janku WhatsApp yange ngenda giteekakaawo. Muntegedde munnange, I'm feeling good after talking to you people. You're such a blessings to me. Bulijjo manyini n'abafollow abatalina magezi. Naye really you're making someone to feel good, great.
mundaze omuhabbat mugule ne ku bizigo. Kitegeera. So I have to go. Lastly, I have a face cream, nako remover. Byonna temugendera kumpalana. Ndabika ne wentema. Jealousy is indeed a disease. Kakadde kamubwe kati abadde asazeewo okuteeka business yange wansi. Naye wenjogerera message eno musharinge mutuukeko shotgun shatawale omanyire superstar shatawale ka shotgun bwe kati ate nkubiriza abagagga mwenna abali abroad musonderere superstar asobole okwediwaminga asobole okwediwaminga akabuto kakula asala obuviri bw'abashamba boy. That's how the way I can describe him really. So kindly I'm going to put my number in Facebook njalo bajukiza mbuteri mu filter si Snapchat filter. So this is how I look ngena baterake namba yange. So abagaga wa ku Facebook musondere Facebook amunamwe the Facebook beggar Ray Superstar who is a scammer right now atekayo fake news to scam people. Mbadde nga mbakubiriza ngenda bawe namba yange mukakane ba sweetheart mami wali mumusondere sente so shotgun wa Ray Superstar asobole okwediwaminga. So next time when not ate actually I think even deworming ebiuka bireeta jealousy. So anatandika okwediwaminga agenda kubeera bulungi. Kati mundabire shotgun oyo mumungambire bad black agambye Facebook family bakusondere sente odiwaminga akabuto ekigere ky'ekisirani okitwayeko mu saluni bakikute ojje mu kakati onyiriro labikengo omuntu next time wofuniranga omuntu kagigi tomugulako mpalana. Mbagala nnyo mazo bategeza bwe mbadde njagala akazigo kakyali ku mutindo ndabika ne bwentema. Mweraba, bye bye everyone. Mommy is going. Cream is available. Share this video please.